Abaana bakomplaininga nnyo ku bintu by'omukwano, bintu by'okwepiica, video butambula, ina boyfriend ye kavideo ne katambula ne kagenda masa. Ebintu bino bijja bitya. Abaana abali mu kiyumba namala emyaka ng'ebiri esatu. Akyebere atya. Nga wano banks wa Palace oli wana Uganda n'okumala omaze mwezi nga tulina mutigo walampi ate nga munene bwe guti gulinga omuvule. Oladala ngo bulamu tobu feeling nga tobuulira. Bino babiyitamu batya. Naalongo wagamba oli naalongo. Dalanga ennene eyo nga bamutera okujogerako ko nga mukolo gy'okumala abalongo obokuzina abalongo. Wabyebeera ng'otya binene. Nanti abaganda bagamba nti ekitaliwo tekikabya mwana. Sure. Yes, kati already ndi mu nyumba. Tekikabya mwana kitujja butujja. Gwamanya wakikutugiza gwamanya but tugenda kukabya. Yes, of course buli muntu yenna alina feelings omuntu omulamu. Era lwo tukano gamba bannange kale singa se kizibu wange wali. But the fact ntaliwo era gwe kenyinyo omalizanga wadde okyagadde naye era kigenda kukomaawo. Yes. So chikomaawo bibangawo. Ochenenya. Kwa mama se nyundi wala baba tebakuulira. No side ento yinza kuyimirirayo. Singa wayesembere side eno. Wabyebeera ng'otya. Dala babogedde bituufu. Bituufu naye anti nedda. Ekirala ekituyambako Sonko nkitubeera busy. Omuwaraba akufuula busy. Tosobola kufuna budde bulowooza bintu ne bwe kibanga ekikujjidde era ogeranga bagamba tale kawi malabuzi n'okivaako n'odda ate kubeera n'okitegeera so ya n'okubeera busy ate ogenda okunyuka alege nti nje anja kulowooza ku bintu bwe bityo ng'anyinyuse onnyuka nga naaga n'abatoyina ogwa bugwi ate enkeerera n'okeerera mu mirimu otuuka ekiseera nga n'ebitundu by'olina ku mubiri ebimu obyerabira ogenze mu webale nnyo bulijjo nnina okijjukira luvannyuma nnyo omubiri guno gutuuka ekiseera ne gubeera dormant naye ambasada bamma bagamba nti nno abantu bakuba akasabuni ku kyewa kakubako kasabuni saaka kubako kanema naye nze kagundi ambasada yogera amazima ng'okafaanana kashampu ke yenkola empya kashampu si kasabuni katapu omwana jana ngamba linako omwana jana ngamba infa konze kiki katapu kagaziya genze mu kiyigo nga simanyi nti wali avaayo manya amazzi ge bwala bugokya mu budde bw'omusana kati bw'oba nga wabadde wamaze ebbanga teri abaddeyo gaba gali fayiniko gaba ganyogamuko kati sigabeera yakavaayo n'oddayo omupayipo gaba gasembedde kale mwana yagenda buuyi nnyo ng'ali bubi yakwata taapu ye yeeyo yakuba yasimulwa busimuluzi negakubya ddala paka erimu ne gagenda agasooka wabula banange gwoki bw'oba onokikola bwotyo okola bwotyo bwakola atuwadde obugalo respect mama nabagambye nosumulula banange nota nga no papa nosumulula ntikayengalo bazibabula so kati osoka noka ne gagenda n'okoti kayengalo boto boyina okukola ebintu wabyerinda otya ebyo ebintu by'okuba ne feelings watyo asa agituwadde amanedda yose sibimanyi n'okubimanya omanyi nti mpujabulira eki ekintu simanyi sabuni simanyi ne buli omuntu abanga ejjakolamu ebintu kati ambasada bakadama teyakolanga kasabuni yakolanga kashampu gwe wakolanga kati wa era obeererawo omusayi gwa Yesu obeererawo with all of that nyindo because batuga pyo those ninjos babeera tebasaba nnyo ekiyitiridde n'obwagazi babuyitirivu mukwano bo byenenyeevu mubozi atubulireko nekiwa wamalayo banga kiwa ku kyeyo 2 years myaka ebiri ne like nga tolina kyolowoozezaamu wadde nti oba ki kubanga kati wendaba ku video nga waliwo eyabikoze ne bamutematema mukwano oyongera nga abate bakutematema batya wamala bakusanga nga like kisenga kiba kiggula asobola okusoberera ne kale ne gye nnali tewaliwo okusoomoozebwa bona baali baddofi kati nga nati wafuna kutulugunyizibwa kyenebaza ne Katonda emizimbe gyekuyita kuddayo kubeeko ekyeyo ekirala musana embeera y'obudde nze yangobayo okay obadde onaada akyatunyonyola badde nkugamba basekadde abamu baŋŋamba oba ne bakwini abamu omanyi tukati we are kings and queens mulimu abamu be bakuba empiso nga bagenze eri ezibatta obwagazi obwo nedda
Yes. Nedda. Nkubule waliwo Sekadama yangamba ekintu ekyo. Kanjogere ku kyempiso. Mulira. Ebyo bigambo. Ati bigambo. Kanjogere ku kyempiso. Ngoli yakoma nawo wano nanyumiza nangamba. Yakozesa akasabuni nafe obwagazi. Wamma kanjogere ku kyempiso. Empiso ekubibwa omwana. Ebeera mpiso ya kugema senyiga omanyi we tuba tuyingira winter senyiga fa tukosa nnyo naye bakutwala basobola okutwala n'okube ne bakuba empiso eyo sigambye ngambye basekadama alimba yakulimba ngambye basekadama ate nga nange kinako obujulizi yali sabuni shampoo ye oma basekadama bakyasinga okubanga batambula nnyo yali asabira na yali asaba solo kufuna odakuda mufuna obwagazi yali yekubanya akasabuni akashampo wamola abatwaberanga ku ssomero wano mu primary secondary nga bateeka amafuta mu bijanjalo byaffe nenga vile tumanyo oluusi naddala abaana aba boarding abali mu bisulo omwo nga waliwo bateekera mu otufuta tubeera mu tutono nnyo naye nga tukukendeeza obwagazi kati boyizo kutakimanya nkubuulira mu boarding section esinga obungi abaana babateeramu otuntu otwo notayimayima primary naye gwe nkuvira kyakoyima nnyo no oyinza okuba ekikutwala era olabika okoze ekyo situse kubanga sokumanyi wana primary baatuka nomugema okubanga takola nkugambye abaana ba primary ne secondary abasinga obungi kati abaana saa zino P7 abeera sharp nnyo ng'asobola okutunira nagamba mpaako abaana ba P7 saawa zino abaana ebintu bikyuse twasemanga ne batenywa nga basajja bakulu nga bagola ne Spiderman sorry ne Spiderman okitegeera nga bamanye ebintu by'okuyima ssebo nga n'okusaba basaba balina ne room nga ne mu room baliiramu okitegeera so bayinza obutakugamba nti empiso bayinza okugamba nti eyo ya syphilis wasomerawa buyinja butole primary school semso ya HIV ya $1,500,000 nga awona nga akola ki prevention kati ate prevention nakwata $1,500,000 nekuume bwekuumi osigala ne sirimu wange kati anti prevention aleme kukwatira ddala aleme kunkwata tumalireyo akashampu oyo abagaga be bajojeko anti kati tulinayo kibayita akashampu waliwo akasabuni waliwo akovakedo mukwano waliyo n'akatochi waliwo n'akatochi kati owakatochi ono legend mu bonna akatochi wemulisaayo ono wakatochi asoka tumuli akatochi kakuima akatochi nakakugamba sonko tobimanyi totera kuwuliranga bakadama kanta akatochi anti naye ngotero kiwulira akatochi gye kali bakadama nze nayina sijja mwogera linnya mbadde ngayogera mukwano gwange yaŋŋamba bakozesa akatochi waliwo ne Lukyamuzi John yabeeranga ku live ne balwama biki banga bakozesa akatochi mbuke katya akatochi mbu kadama weeyambula ne nigawali Uganda ne yeeyambula kati ne mubeera like nemu naakumulisamba akatochi wali biki emusembeza ku screen ne gugwa ku video sexy mbuke katochi mbona ko kabakolera ba asobola okubanga anti babera bo bayina bye bogerera ko nga bomanyinga bora babwe sonko tude mazima sexy bwongo anti sexy bwobe no muntu nogamba anti I will not come you cannot come but akatabaka bamanyiga ekisajja bamakamu ayina ku kyejjambu zimbwongo n'alwawo obwongo yabutisedda onyamugazi wakakuba nti ojjayo obwongo otwala essaawa bw'obuteeka biziba eddakiika 10 buba bwongo kubanga omukazi w'omugira bwotye n'akuunyirira akamwa kidduka ku bwongo nti onaawunya akamwa eri osubbalala katono simple mathematics olugambo ogwa bugwi tosituka okitegeera ekyo kimala okitegeera kano oyagadde otambuze obudde obuwerako kati waliwo omukazi w'obeera naye oluusi n'ogamba kati ngenda kubeera ne Aida naye nsinga kwagala Saala naye nga saawa zino weebase ku Aida n'ojjawo Aida waali awo n'otekawo Saala ye Aida nalowooza oli kuye kumba okalakata Saala lutu esooka neggwa n'eyokubiri okitegeera that's how we do things man togobanga yes tewemenya jawo Kadama's voice
Ojjawo nze. Ojjawo nze. Ngani ojjawo. Labayo. Kalakata apo mu kifo kya Kadamazi voice. Omala webazani. Webaze gundi ono gabe. Sonko. Birowoozo weebaza apo waliwo ne weebaza waliwo omwami ali ku media tayiwa alinnya ya onwasooka omumiitinga twali tulina gye tulaga n'abantu abalala bwe yandaba naŋŋamba maze nenkulaba nakakulya emirundi ogwasooka nakulya ng'oli Dubai ogaddako nenkulya ng'oli Uganda gonzo ndi otya nze kasita ndaba video zo nentula bulungi nendaba bulungi era gulonga nkulya so kati nokyeka kyategeeza nedda waliwo olwosuuza omunyama nga tegukukoledde naye olw'okuba nti munusunu windi empewo nyingi yakuyiseemu dda n'okuba ekifaananyi n'ogamba kati saawa zino apaliroda kinti ali ku Bukedde TV okitegeera yali kumpewo aweereza kumbeera omukalakata simple as that era voice yakimugambye nti sexy bwongo kati oli bwagambye akatooki imagination oli bwasinda naawe sinda munno bwakuba mu ngalo bwakola nti a-e-i-o-u naawe gamba gasajagaka okitegeera ng'omaliriza nga mutandika kuyimba nga bakyaganye muteeke butesi ku bwongo simple as that muteeke ku Holland yabeerewo awo kalakata mubiri naye ng'olina gw'okalakata ambasada ogenda owulira nga muyimba tutuuse tetunaba nti tutuuse okitegeera jangu eno ng'oli wala jangu eno waliwo abakazi abatemu ate abakazi abatemu bakola batya abakazi abatemu kati omukazi omutemu oyo omulaba akugamba tugenda mu kabozi oba tugenda mu mukwano omukyalo omutemu oyo akulinda wano ng'onaatera okumala akukuba engalo mmeka mu kabina bakikolako ogambe ambasada tuli bantu bakulu ogera amazima nekyali bwe banyumiza ne baŋŋamba nti omukazi yenna nga agamba ye batuuka batya ku ntikko kalakata mu maaso kwata engalo bbiri kuba mu ttaasi ez'omukazi mukama kuba mu ttaasi ogenda kuwulira kye bayita okumala ku sipiidi ya kizungu Jolo Property Consultants twaze nno wano kutunda ttaka naye waliwo abagambye nti worker without play can make Jolo workers eddalo workers eddalo team so million emu n'ekitundu osobola okufuna 24 abendi nabo ba ex-kadama baneeno so gwali ngo tulabira emitala amayanja abasi asobola okuyambako obulungi nnyo okuwa advice n'ebirala bo bakikola batya buli ali wana ayina poloti ezitali emu zitali bbiri because ebbanga lyebamaze nga bakola mu ttaka balitegeddera ne beenyagira ezaabwe saasobola okuyambako yagula atya byajja bitya oyinza kugula otya ali kugasa litya waliwo omu ng'ali ku kyeyo naye ng'entereka ya ssente kyakulemeredde weza miliyoni 6 muganda oyo azirina weeraliikirira mu Desemba ensenene ne zigenda kubuka nizo zisuubuza ensenene ne zifiiramu musalire magezi ajazigulemu ettaka zibeere omwo naagenda okuddayo miliyoni 5 omala contracting etuse miliyoni zinga 8 oba miliyoni 10 paid but not taken ekyo nkirabyeko wano bw'oba olina ssente zo kakadde kamu naye ng'azirina tomwekakasa naawe eri toli safe osobola ofuna omuntu ali liable nti Kadamazi voice n'omuweereza miliyoni eyo n'ajja mu Jolo wano n'akolera lisiiti sente tuziteekayo bwe tufuna estate ng'owulira nti ogisiimye oteekayo naye nga tolinawo otutte okitegeera paid but not taken okitegeera n'ogamba kati eri gye mwasenze endese nina we nalengedde we mwandaze kati mumpeemuuko awo as simple as that kyanguwa nnyo kuba mbeeramu abaana abagamba abamu nti kati nze nina sente zange jjajja wange mweraliikirira taata mweraliikirira osiina baluganda b'emikwano banvaamu ne kati nga mwe bwe muzze nga muli ba kampuni munyambeko nina wano obukadde bwange 5 kati as of now ngo toyina utaka lya bukadde 5 oli asobola okuweereza sente ne mugira kuba estate buli kaseera tuba tufuna estate pya okitegeera paka lwofuna ekirungi kubanga tuli bantu beesimbwa ate beesigwa mukategedde bulungi nnyo okay nso kiche tuongerezaako kirongerezaako obala tunyonyodde akatooki kati bwadda tunyonyola buli obulala akavakedo kashampu ako kali international tovaawo akasabuni ke kali loko kasabuni kali loko akakashampu kalaba kakuba wonna ate ambasada kubiriza basekadama bano bebe yuna akashampu ze ndabanga akashampu naye ate nedda
bangamba nono sabuni wa donguru ayokya nate bangambye ekyovu kyate kyo kyanjawulo ayokya y'omukambwe dombolo tomwesembereza muganda wa oyo muzibu nnyo oyo akubambula naye nanti kati bagambe baveeyo eri mu busabuni nayo batwala bajja no murakijali eno gyoli eno mu kashampo kati eno si wangu kubanga kali expensive kama basekadama munyambe mumpasize bakadama abo muve mu ate agenda bajja wanga bali mu biyumba connection then after 2 years you come and ensonga lwaki aba bantu tebaconnectinga basekadama bakopi webale nnyo wamma tebavaako wadde n'ekikumi eriyo kadama batakola bw'alowooza bw'alaba nti voice akolera e Saudi alowooza nti asobola okwemalira buli kimu okitegeera n'atamanya nti n'oli naye voice yeetaaga okuweebwa bonna bwe babeera ku ddungu bagamba ffenna tuli asolazi we are all asolazi okitegeera kyo nekyagala okitambulize contract kyo tekyagala kuva gyekikola gye kiri kati bwe buzibu obwo kyova olaba abasinga obungi awunzikira akomyewo ku lukasi kati kyogamba voice ono tasobola kubeera nga yalinayo basekadama be nga basatu naye ngaali wano Uganda ngaali nenge jakunulira mulanga muwayiriza kati mwami wanga jiddewo njagadde kunnyonnyola nsonga we live by examples mba mwogerako nfukamira tuddamu mwogerako Lucas tukwagala nnyo Lucas airport pick up oba wakozesa bukodyo ky'okuwangula omuntu ono nze naawe Lucas yebba wa kadama yani banange mube ku musajja nge nsagala musajja yali botero okulaba wali omulala yoyo saalongo wempala onatera okujja wanene no tatera kujja kene Lucas tana bikalinga kimuli kyanda byaffe bya bali asi ya bali no inoli gwoyina by the way I would like if possible today bamuta Sancho like ola kwa Sancho tayogera ndaba tayogera ayogera but osobola mujja tunyimyanyu mu story like tuji recording tusobola but tuba tulina kwogera naye mpola mpola nga tulinyo ku pressure I think these people who are viewing you bayinza okwagala okumanya Sancho agamba ki I know Sancho wayayogedde bali kumbuza etwogera no postinga nsikirabanga kwetaga postinga neno video zenga twogera but nyumya ku story ye biri biti byajja yetaga kingo tona manya usanga wayinzo bawinja olaba omutunga Sancho nsikwogera bubi but tali nnyo fine tuba tugambe mentally kati omuntu bwatyo oba toyina genda mu ate mwono na mwongera musumbwa mentally unasoka n'omuzimba n'omukolako omukwano nasobola okubanga asobola okweyabiza so kati madde nkyazimba mukwano gwange n'omwami wange then tuyasobola okulanga asobola okutweyabiza okay so ajja tweyabiza tujafuna time never kati to be back to you ngado chatunyonyolo kali mbale gamba nti kati akashampu nga bwe kugamba kali expensive okitegeera kuba mixinga muko ne eggs amaji yes nete muunya naye bana nete muunya tosobola kuunya nokole kiserera ddala nga okiserera ddala gwe kyomanya ekintu amaji ne shampoo obigatta bye bintu ebikyasinza okukolera ddala ekiserera omanyi lwaki abantu bava ku ovacado ya ko ovacado ako balinga ku back ovacado yes ovacado alimu ebika mulimu ovacado wa starch ne mwana okoze eki nkwata bu ne bwota wasa atunyonnyola omukuba bayita obusabbuuni yes mulimu ovacado wa starch oteka mo ovacado nga ne starch mulimu ko ovacado nga ye akaluba nga taserera ne obo omuli aliwa ne obo omuli era omubulira tagumala ne mubeeramu n'ovacado nga kikaddiye omanya agamenvu abasawo ge bakukiriza okulya nga gali awo si mavundu gali wakati awo nga gali akola agakola pani kati kyekyo kyovacado kyokoonako obukonyi bwoti nekinga kiboota ekyo ekyo kigumala kati tekisangika naye shampo nsobola omufuna nsimbye wakati ovacado yo mutudde mazima bw'omunyiganyiga labikanga pu kati watanga omukute boote omusize kujambia ogikola boote siwe ogikola tobiraba mukwano olaba tugwa bakuli kati oleeta ovacado nenyinya levacado naye n'omusajja naate karate gwe nawe toddamu gerageranya bintu by'amakulu ku bintu ebitalina makulu olaba tugwa bakuli egenze eri ku Uganda Parliament naye tusajja kwange eri Uganda Parliament why you saying kikyoyogerako eri mubajjawa banks sirika munayi bano bebazigwa sonko teri kintu kisobola kutiisa muntu yenna nga yabadde ayagadde naddala ku kantu ako ne wooba oli mu nsonga ezenkanawa
waliwo yagamba ne woba oli mu nsongeze olaba nze n'omukazi ne wajja ng'ataddeyo ekyo kipamba kyago ge beeteekayo nga babebi bipampa ebyo n'aguteekayo ne gukattira bwe guti ngusooka ne gba olugalo bwe nti ne ngufokota ne nkusikayo bwe nti nzikiriza animal eyingidde munda bwetavaayo na lusaayisaayi omwana yagambira mbu awalia has to be having blood on the what? Yes, of course. That's on the yes. Yes, the blood must come. I must see the blood, and the blood cannot kill me. Blood is erase. Why can't I continue with the journey? Ambassador, ekintu kikirizibwa health wise. Tekikirizibwa naye nawulira konti ate kirungi nnyo bagambira mbu kirungi y'omukyala omukazi kyandibye kirungi naye nga kiyambako yayongera okufukumula bw'oba bulwadde bwafulumya naye n'okubanga mulamu nga mwekebeza okitegeera oyo ifuna nti gwe n'oyambala nti broko neri waggulu oyongera okukola ki aba afulumya ebikyafu nti kirungi ate kusaidiyo kati bw'osanga ate abaana empulya nga bagamba simanya ate sima ebidda mu nseke ate enseke ne zimuluma kati naye waliwo omusawo gwe nalabako yalina ani ologa yalakola ku telefayino okwo naye nga alina omukutu gwa YouTube bali kunyonnyola ebyo ebintu nange ntegeereza bwenti kakati ate ambassador osanga ni mutuufu mu ngeri kakati ate ekibimu ekyo ekintu bw'osanga omuntu ng'abadde alina agantu ge for example alina agooyo yagamutambulirako jukira omusaayi endagaano oba okoze endagaano ne sitaani okitegeera oba okukombye buli kamu kaalina nabingi ebiko ebiteega ogenda okuvaawo ng'obogolanga mbwa byonna oba obitutte mu ddakiika kubanga oba okoze endagaano ng'okozeza mu supu mwennyini muli munda n'okologa bulungi nnyo okitegeera nti bwe buzibu bwa gundi eyo so abamu bajja mugenda tulemesa okola interview mugende mu bikajjo biri wali wamado ne mukyala we Lesite mugenda ali mu biti muri luno okay okitegeera awo bw'ote otapinze mu ndagaano naddala abo abaagala akakuta tayagala byakwambala okitegeera oba otuuse ku nnyoge wali wenyini oluusi kirungi oluusi kibi kati kyandibadde kyetaagisa omuntu n'agumiikiriza muno n'amaliriza ekibbattaka n'olooka olumba amaliriza ekibbattaka tuli ku estate ya Jolo Property Consultants kaideraga awo eno estate mpya eri Ndese waliwo 2.4 miliyoni emu n'ekitundu tuyinako anakwana kitegezo gatta 2.2 nofuna anakwana ze miliyoni zo 3 ayagala 5 ku 10 Kadama's Voice yangambye ogata ploti 6 n'ogatta gatta ensimbi ezategwa zigula omulundi gumu tuyinza n'okugiramu ko emitwalo nga wakati wa 5 n'akakadde kibanja mpala kikirizibwa bulungi nyobera ne half ya sente zoyagala obera ngo sasulako then osasule wabanyonyode mu ko ne kibayita pay and what and taken what paid but not taken paid but not taken otekayo sente notekayo sente nenga tunazula nto yagalawa bolaba ngana basenze nga bakolera ngo gamba kati wali sente zange ziwerayo wobero okola kiwobero mpa so embere fanaganako ngeyo tukakoze mbadde ne ba excada tujafuna ngayo time tutolemu uko naye tugenda tane ko balaga ku bantu bonna bagola ko estate za Jolo ezasokera dana ebitundu ebirala munaye babitiya oyinza olaba ngani watali nyonnyo bantu bangi ne mu banga tinyonga tumaze ogulawo ate wakyuka level ebbeyi ne yambuka waggulu nasoka kiraba ku nyumba ya mukunja estate malo okuggwawo ate abantu ne bajja tenga bagala funa wenyini we yali kati ate nga ate price ate nga eri bulala ngekala musenge eri mubire eri waggulu kachike tusibuzayo ko abantu bafike tumalizana kutandikire wa banks wa palace tuya kaloozo bahasulaza abali kubyeyo obeko n'abantu ko basuulayo obamba sibire na kisimanyi wabula ojiro obuuza ambassador nga bwendowooza nze nina bagamba nti just baina kubeera bagezi ate sente sikola nnyo obugagasi kusonda nnyo okitegeera kati bwobeera nnyo ku ddungu eyo ng'olaba biganye nga yingini ekubye tolina gyogenda kujja sipeya mulala nti oba wagijja Taiwan oba China oba wa yingini bwowulira ng'ekubye okitegeera biveemu naffe weetuli wano bagamba Uganda eyo kyaffe nga tetubambulanga komawo tulye emiwogo komawo tulye lumonde si yenkomerero ne wano osobola okukomawo bangi bakomyewo wano sente bazifuna wano nga tezaagaana kuki ku ddungu so teweesibeeyo ku mu bantu aboogera ennimi z'otategeera eri abantu abamu nga bamaze ebbanga ku ddungu naye nga n'oluwalabu takola ki talumanyi byamutamaatama dda yeekyawa n'erinnya kyagala muyita nti namasituula okitegeera oluusi beetegeera n'ebyalamu nekyalamu n'ayagala okyasayasa okitegeera nga weekyawakyawa dda omanyi omuntu w'otukira ekiseera nga ne maama wo totya mugamba nti nja
awo eba level ndalamu eba level ndalamu okitegeera so obusungu obutuuka ku ekyo sente ne bwoba ozikoze otya bw'ozikomyawo wano ojja kuba tolina kyojja kukolamu kubanga oba gwekyaye omuntu aba yekyaye kati komawo e Uganda wano we are free tujja kuwerokaminga bw'otuuka bakuwe ku bigreens bikoze bitya tolemera mu sente tolemezaamu sente bwe ziba ziganye ziba zikoze eki ziganye ate nammwe abakomawo ne mwekweka mu mayumba please don't do it ate babaloza yakulamu ate nga ate weteka ku pressure ani yakutuma sente wagenda kolera ani wagenda kolera bulamu bwo bobo komeuvayo jangu tuogere genda ko mu station nyumyako n'abantu nemwekweka noberanga mbega okitega noberanga abalabu gwe batuma ngati gwe wafuuka ambassador we Saudi Arabia mu Uganda otula ku kitebe kye yitova East and West Home is the best comeback yeah East and West Home is the best mukomewe waka tuberewo namwe abakomye waliwo ne bana abakomawo nga waliwo abantu abantama bakadama mulimu abantama olwokuba yabadde w'omuwala bwamuyisa obulungi n'atandika otweragirako okitegeera amutukuba nze wange ampisa bulungi nya omuwala bwe yenna ebiseera ebisinga y'omu abo abantu balina obuze bwe bumu kati waba abadde akuyisa bulungi shut up tokuba muno omusanga ku kisaawa awo nga bimusaze n'otandika omwesomerako anze babadde bansiibula bampaddeyo n'obukadde 10 oli anoonya transport amujja mu kitolo kumuleeta oyinza muwakaati omwewanirako toyinza togenda namuwa ate omweranga abamu oluusi baba besoma n'okwesoma baba basoma n'okwesoma okitegeera shatapu bw'oba ofunye obuwanguzi jangu n'obuwanguzi bw'osirika bugasa ggwe tebugenda gasa balala twamuteeka omwana mu motoka omu ng'ajja yeerawanira ku munne gwaliko agenda yirika mmengo talina na transport amutuusaayo bannange abadde ampisa bulungi owange bannange Rosemary nze sijja mukyawa bannange ansiibuzayo n'akasimu ka milioni 10 ani gw'obinyumiza biyamba gwe naawe oba kuwadde akasimu gw'omanyi totubuulira Kadama's voice your remarks bazita remarks zezo zennyini ezo zennyini ezo eri igwanga buli aba bwe litambula ne bakadama bano toyinza beerabira era busobola beerabira nze kintu kyensembayo nga mbagamba baganda bange nti bw'obeereyo mu kiyumba nga owulira nga kikutuddemu ate tonuulira nnyo omuntu akomyewo Uganda n'alemererwa waliwo kubanga ekyumba kikutuulidde bw'oba kikutuulidde n'otunuulira nze Kadama's voice n'ogamba kyokka ne voice yadde e Kampala nayo bimulemye ekitegeera so ogenda kugwamu nnyo amaanyi waliwo bakadaama nga baabukola nga bali bulungi bw'oba otunuulira tunuulira mwana abayiseewo batunuulire bw'omala batunuulira ogenda kufuna amaanyi agamalirize gy'emyezi gy'ebiri 3 oba 4 ekirala funye obuzibu bungi nnyo ku bakadaama abakomawo e Kampala n'osanga kyobadde osubire Kampala si kyekikola ki kyobadde osubire Kampala si kyekiriyo obadde omanye Kampala inayo milioni 7 tewali wadde 10 please temwetta bakadama we mulaba ku nsi kuno baba bakadama bwali owuliddeko ku 8 ku 10 asinga babalidde sente naddala isooka ku kyeyo but obulamu busigala bugenda mu maaso kibi nnyo okwala sente yakadama oba yankuba kyeyo n'ogikozesa oba n'ogirya but obulamu bugenda mu maaso osanga kyekiriwo tuula waka kaba yamaze okugewe gati lowooza okusinga ku ekyo badde okola ki kyosuubira obulamu butambule obulamu busigala butambula temugwamu maanyi abaana ali kubyeyo mukole bwoba kyolina kyokozeeyo komayo waka wumulamu obulwadde bw'osinga okuba nabwo mu kiyumba obuwulira ekifuba kikuluma enkizi zikuluma omutwe gukuluma amaaso gakuluma magulu gakuluma naye olunaku wetuuka e Kampala bw'oti togenda nakwetaaga genda mu ddwaliro wona owumulamu ojja kusanga ng'okoze eki ng'owonye so komawo e Kampala okoze emyaka 2 komawo olaba nti we nagamba jjola okunguza ettaka balimpa okitegeera bw'oba owulira ekyagala okukola ddayo okole neewummulamu ne bakamawo balage nti nange nina famire neetaaga gwe n'okola emyaka 8 ng'olyange yava mu kiswa okitegeera nze nakola emyaka 4 naye buli contract 2 naddange waka nenzirayo oba mukitegeera komawo labayo badde okola gyebiri awufuna amaanyi agasinziira buto ndayo maize kyoyagala bwe kiba tusanze kiriyo era funa amaanyi agaddayo mala okole strategy mpya okituukirize tubagala nnyo banks wa Palaso kyembadde njagala okugamba bankuba kye baba akadaama ne basekadaama know your purpose bamanye ekiruubirirwa kyabwe ekyabatwala bangi nnyo teri muntu actually ffenna tugenda ku kyeyo
ng'oyina ensonga lwaki wagenda ng'ogamba nze nagenda kujjanja mama wange, nze nagenda bato bange, nze nagenda njagulayo kataka kuzimba, nze nagenda kunoonya capital. Buli muntu alina ekyamutwala, naye sonka abaana abo batuuse ku kyeyo ne beerabira ekyabatwala. Yes, kiri common nnyo, beerabidde ekyabatwala, ssente bwazifuna wagenda ogenze kugamba ngenze ngureko kaporoti nzimbe nfuneko ne capital nga kyekyakutwala, naye n'atuuka eri ale sente n'alaba olugoye olw'ebbeeyi ku shiyeni n'atandika okwambala, n'alaba iPhone, n'alaba bakadamu basanga mbiyumba ng'ali mu competition ne mukama we. Wagula simu n'ayagala mukama wange yalesa iPhone 16 eyakafuluma nange nnyo gifuna. Mukama wange yaguze ekiteeteeyi bwe kiti nange nino kifuna. Mukwano awo oba ovudde ku mulamwa ne muddeeyo sente n'otandika ozikozesa birala, osanze simanya bano ebasondera obuyambi ku media gwasooka okusaba ennamba nkuteereko sente ogenda ozoonoona mu biteetaagisa bwali ogenda by'otayina yadde na mu mutwe okitegeera. So mufokasinge, manya ekyakutwala, kolerera ekyo, komawo. Bw'ona omanya ekyakutwala n'okola nga okolerera ekyo togenda kwevuma kyeyo. Bye byange. Kale nze Sonko Muhammad tukoze program nga tusinzira wano ku estate ya Jolo Property Consultants empya. Estate yino wano tuyimiddemu ko bali kuwummulamu kati twagala tuyiseewo oko bineeno. Wano tulina wa 2.4 milioni n'ekitundu. Sologata plots 2 zino zikola ana kwana milioni zo 3. Ogata plots mukaaga noweza 5 ku 10. Bw'oba ofunya 5 ku 10 wano tuyinza n'okutondera koko ku sente akakaddaka mu emitwalo nga 5. Installment zikirizibwa sasulako mpola mpola. Wana ayinza okukwata sente zina ziteeka ku company n'olinda ziwereewere mpola mpola nga bw'ogereza bufuna receipt zo. Bw'olaba yetusenze n'ogamba kati njagalaawo sente zange muziteekaawo, endagaano ng'ekolebwa ate ng'endagaano ng'ejja. Bw'olaba wano Banks wa Paraso tuli naye, tuyina ambassador wa Bakadama akola airport pick up, tuyina ne Kadama's Voice, era bateka mu Kadama's Voice ojja mufuna naye akola airport pick up bonna. Abana entunda engoye z'abaana ku kids store. Okuva ku myaka emeka ku myezi? Okuvya ddala ku mwana gw'otadde mu lubuto. Ekitegeeza ne abagenda okuzaala baby show masuka and so on byonna. Edduka liri bwayise. Nedduka liri Nansana opposite Nansana police station. Opposite Nansana police station. Oli kasatuuka bakumanyi ti Kadama's Voice. Awo. Oba kasatuuka awo n'akubuuza. Awo otuuka awo osobola okunkubira ku namba yange oba okubuuza. Kuba edduka lyo liri open. Kasita bango ojja bwoti ova Kampala bwoti. Waliwo n'akutuuka ku poliisi ojja ddira wano ekyengulu liriko Ime Kids Store. So kati bwetuuka ku poliisi nkubira njiweeyo. Namba z'abantu kugenda? Enamba? Bwetuuka ku poliisi kuba ku namba 0750 74 08 94. So naagala okongera konsultinga ku by'ettaka era sobola okuba ku namba y'emu. Era by'ettaka, airport pick up, ngoye z'abaana. Buli kimu kitunda nono niwe pfuna mumpamu sente. Osobola mutunda. Naye nikese namba ekubize ko bogerabidde genda bugenzi ku mukuto gwa TikTok temu Kadama's Voice. So tekamu Sonko Muhammad, so tekamu ambassador wa Bakadama, so tekamu Banks wa Palaso, so tekamu Jolo Property Consultants, osobola okubeeranga coordinating anobeeranga ate otufuna mugeri emu oba endala. Nyizo butasuka olunaku olwale tujaba nga tukomawo nga tufunamu nga time ne tunyumyamu tulaba ebintu nga binatambula. Kadama's Voice atusuubiza tutolake w'omwami we Sancho mumulaba ndo atambula ku mitimbagano atambula mbeera yakulaga love kwagala walamu abajja ne bakomentinga nti ate lwaki mumuyambira mu kamera kati wembache nina tekimala nga lwayinza okumuyamba nga ali badde atambula atya. Mulimu n'abantu abalaja na commentinga n'agamba nti ono yamuteeka butesi mu kamera atamuyamba mulala n'amuyamba kati nkuzeeyo ku kiri ekyo muteeka mu kamera ono kwe yamulabira. Njoge nalaba story nga tuweza omwaka mulamba bukyanga tuva kulamaga kwa 2 tugenda 2 story ya Futu nekomawo. Futu came using Futu platforms nze ne team yange fa basinga okumanyisa I came using Futu. Sound ya they fact me waliwo gye yava waliwo abagikola ne bayita bamanyi muntu oyo kale abamu ku tiimu yaffe weyite na mugongo ne bamugwako ne bamulaba ng'akola ebyakatemba ne bamuleeta era ngena kuzo omwezi 2 yasula n'omu ku balenzi bange teyamusulako waggulu ne basula mu nyumba yemu ne bamuleeta ne bampita enkeera tukola interview ne tumpostinga n'atambula kati omukyala mwina gweta mama gulo gye yamufuna naye era kamera yasooka yalaga face y'omuntu oli bwe yamugwako ng'alaba face ng'agimanyi n'amuyamba ku up to now. Happy birthday bagita belated birthday inaku zinganganye mabega bade ba celebrating a birthday ye yagaza olaba kemu using foot wafana nakati
so kati mama gula atademu ebirungo bingi ate n'ekirala ng'obudde Katonda ayisizamu mama gulo ng'obudde okuba nti ataddemu ebirungo bingi mama gula wadde famire nnyingi ezirina abaana nga I came using food mama gulo abawadde essuubi okay obawe essuubi nomanya nti olaba fuutu yali afaanana bw'ati ali bw'ati noono maama yazadde omwana alinga fuutu alinamu ekirowoozo omwana wange ayinza okuba ow'omugaso nosanga ng'omwana gwe yandirese emmanju gwe yandigobye mu bantu amuleka abeere ne bantu afune ekyokulya n'abantu naye osanga nga inspiration evudde ku fuutu so ekya kamera tugenda bateekamu wekibanga mukama kyasobodde tukirisiza tujja kikola okusobola okuinspiring abalala ate by the kati nze nakomiyonza abamanyi ku mutimbagano ku nsonga z'abantu abafaanagana kuwe bati abamanyi mumanyi kati mugenda kuddamu ate okutulaba once again nga tutambuza embeera efaanaganako nga bwetyo so happy belated birthday fuutu ne mami gula nitukikonera mukuba gwe walemezaamu ffe tetwasobola ffe tetwasobola kulemezaamu olw'ensonga ezimu tutuuka obuyambi ne bukomaye nga tutesobola bulungi kale tunakwatagana I think omulundi omulala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh